newankubadde contract ya Bobby Williamson ebadde gwako mu 2014 FUFA esazeewo kumiyiriza mbagirawo ku butendesi bwa ttiimu y'eggwanga the Cranes. Williamson yakwata enkasi y'obutendesi bwa Cranes mu 2018 ng'adda mu bigere bya Lazarus Zaba okuva mu 2008 2009 2011 ne 2012. Mu ssemateeka waffe mulimu akawaayiro akoogera ku executive committee ey'enjawulo gye tuyita emergency committee etudde ku FUFA ng'ekubirizibwa President Lawrence Mulindwa esazeewo okuweereza mu luzungu kye tuyise notice of termination ya contract y'omutendesi waffe Bobby Williamson. Kino kiddiridde Cranes okulemwa okuyitamu okukiika mu mpaka z'ekikopo kya Africa omwaka guno n'okulemwa okugyawo ekikwe ky'emyaka 36 Uganda nga tekiika. Eby'ekikugu kagenda kutuula okwongera okutunula mu nsonga endala kubanga nandisuubidde abantu bagenda kumbuuza what next biki naye akakiiko kaffe kajja kutuula okulaba ki ekigenda okuddirira. Abawagizi b'omupiira baatandika okusaba FUFA okugoba Bobby okuva ku mupiira gwa Cranes ne Kenya enamboole kuno kossa ogwa Zambia Uganda mwe yalemwa okuyitamu okukiika mu mpaka za Africa ne World Cup. Kijjidde mu kaseera akazibu nga Uganda yakamala okuba Liberia goal 2-1 mu mpaka z'okusunsulamu amawanga ga Africa aganeetaba mu World Cup e Brazil mu 2014 ng'ate Bobby yali omu ku batendesi abaali basabye obutendesi bwa ttiimu ya Kenya. Frank Serugo, WSTV.